Hamidu Segawa yakwatiddwa poliisi wamu ne Flying Squad oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvayo ne beemulugunya nga bw'abatiisatiisa nti mukozi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga era nti ali ku kakiiko akalwanyisa obukenuzi mu ggwanga akakulira Lieutenant Colonel Edith Nakalema. Ono okukwatibwa kiddiridde omu ku musuubuzi omukozi ku mobile money okwekubira enduulu ku poliisi ya CPS ng'agamba nti Segawa amutiisatiisa okumusiba singa anaaba tamuwadde kakadde kamu. Kitebe kya Flying Squad basobodde okukwata omwami amanyanga Segawa Hamidu agenda ku mobile money ez'enjawulo n'abalimbalimba nga bw'akola mu bitongole era n'abeewula. Kino nno kyawalirizza poliisi okusitukiramu ng'eyambibwako ekitongole kya Flying Squad ne batandika omuyiggo gw'okunoonya Segawa era ng'ono yasangiddwa ng'aliko omusuubuzi gw'ali mu kufera era nga yabadde yeesabise ki radio call ekya poliisi wamu ne identity card enjingirire era ng'eraga nga bw'akola mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Bulungi nti akola mu kitongole ekyo ne radio call era byonna yabadde nabyo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire akakasizza okukwatibwa kwa Segawa n'agamba nti wakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Flying Squad ate ne ku side waliyo fayiro 2 ezibali mu kunoonyerezaako ku mwami oyo era nga wano wajja bagibwawo atwalibwe ku side eyongere mu maaso n'okuba nti banoonyereza ku misango egy'okuba nti abba ababobamani mu kujjukujju bwe batyo. Ndi Anet Namatovu ku Lwakes TV agaleero.